Minisita w'Amasannyalaze n'Obugagga obw'Ensibo Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu aguddewo Ekkungaanyizo Ly'Amasannyalaze eppya mu disitulikiti y'e Nnoya. Asinzidde ku mukolo guno n'asaba Bamusigansimbi okutandika okuzimba amakolero mu kitundu ekyo okusobola okuganyulwa mu masannyalaze ago. Minisita w'Amasannyalaze n'Obugagga obw'Ensibo Ruth Nankabirwa asabye Bamusigansimbi okutandika okuzimba amakolero mu bitundu by'obukiikakkono olw'emirembe egibukadde mu kitundu kino ssaako enkulaakulana gavumenti gyetadde mu kitundu omuli amasannyalaze n'ebintu ebirala bigenda mu maaso mu kiseera kino. Tuvudde wala ku kya security naye wenjogerera nga security mu Uganda nungi nnyo tutambudde. Nankabirwa okwogera bino abadde aggulawo ekkungaanyizo ly'amasannyalaze eppya kiyite substation eryazimbiddwa ku kyalo Olwiyo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Nnoya. Agambye nti mu kiseera kino ekitundu kino eky'obukiikakkono kijjudde emirembe olwa gavumenti y'NRM era ng'eno y'emu ku nsonga lwaki ekitongole ekivunaanyizibwa okutambuza amasannyalaze amanene ki UEDCL kisobola okuzimba ekifo kino omugenda okukungaanira amasannyalaze amangi agavudde mu bbibiro eppya eryakaluma. Kitegeeza eno gye galaga tulina okukolayo omulimu ogw'amaanyi okulaba nti ganuunibwa oba gakozesebwa, naye ekkolero lyo liri ready okukola megawatts 600. Nankabirwa alaze okutya ng'agamba nti omulimu guno gwandifa ttogge olw'obutabeera n'abagakozesa so nga n'amakolero ga muswabasaako obubbi. Saba abagula amasannyalaze gano baleme kugabba bubbi, kubanga bwe bagula amasannyalaze n'enfuna ssente nsasula ebbanja. Bwe nsasula ebbanja looni eggwayo mangu, looni bw'eggwayo mangu nga nsala ebbeeyi yaago. Ku nsonga y'amasannyalaze okubeera ku bbeeyi ya waggulu, Nankabirwa agambye nti bazuddeyo ekkubo eddala nga bagenda kwongera okutunda amasannyalaze mu mawanga okuli South Sudan, Kenya, Rwanda n'ensi endala. Naye oli ajja agamba lwaki mutunda ng'ate ffe eno temunnatumatiza? Tutunda olw'okubanga tuwagala tufune ssente tusobole okuzinvestinga mu distribution line gy'oyagala amasannyalaze gakutuukeko. Ekyokubiri, tulina amasannyalaze agatakozesebwa ekiro. Abantu temumanyi kukola kiro, ekiro mwebaka. Kakati ago amasannyalaze agatakozesebwa lwaki tetugatunda ne tufunamu ssente? Ate yakulira UEDCL Joshua Kalamagi ategeeza nti pulojekiti eno ebatwalidde obudde bungi olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyataataganya emirimu. Twali tulina commissioninga maybe nga 2020 December omwaka ne guyitawo ne tuyingira 2021 okutuuka kati we tuli. So COVID naye atukosezza nnyo. Ayogedde ku bizibu bayiseemu omuli okufuna ebizibu ne bannannyini ttaka n'ebirala nga bwannyonnyola. Abalala tebalina byapa, mulimu enkaayana mu famire, abalala tebakkiriza ssente ze mubazeemu. Ate ye Jackson Atima Libuti omubaka wa Arua City alaze essanyu olw'okutongozebwa kwa substation eno ey'Olwiyo. Finally, Northern Uganda and West Nile cannot smile, cannot celebrate, and cannot have hope that socio-economic transformation will be achieved in the region. Kyokka Libuti alaze obwennyamivu ku ngeri abantu mu kitundu kino gye basulwamu ng'onayagala wabeewo enkola okulaba nga bannannyini ttaka basulwa. Let that money be brought and the people are compensated and they allow passage so that this transmission line cannot run quickly. Ekkungaanyizo lino liyitibwa Kaluma Olwiyo Lira Substation 132 kV nga lisuubirwa okumala ekizibu ky'amasannyalaze mu bitundu by'amambuka ga Uganda. Procopius Lumo yakusakidde Grey ino. Eddakiika ziri 25 ezakayita ku ssaawa emu ngenda kuddamu ku mulimu. Tulina ekitundu ekyokusatu omuli n'akanyumiro kaffe akakungula.